otunulanga owa 20. Is it a compliment? Yeah. Thank you very much. You look young and beautiful. Thank you. Bitambula bite? Bitambula bulungi nnyo. Bigenda bulungi. Byebaliza Katonda. Yeah. Okay. Tugende ku music. Wasemba kutuwa jjajja. Nasemba ba jjajja naye ng'endala gyeziri lwakuba nti essaawa eno ndowooza si ssaawa nnyo yakuleeta nnyimba nakki kuba tugenda mu kulonda n'ebyo byonna oluggwa ninayo ebifuluma bingi biwerako ipi eneebako ennyimba nga 67. tugirenze nga tonnabafuluma ejja kujja nga nfulumye. Okay. 2025 akutambulidde ata Irene Nambiru nga gwe? Ntambulidde nga buli kimu bwe nakipulaninga era ndi musanyufu nnyo. Nalina plans nyingi nnyo byonna bye nayagala okukola mu 2025 nabikola ate ne bigendera ddala bulungi. Kyekisinza okusanyusa mu 2025? Bingi nnyo already okuba nti ndi mulamu nti ndi bulungi health wise. Ne projects zonna ze nakolako ne ziyitamu bulungi kimpa essanyu. Ate ekisinza okukunyiiza kuba nabyo bibaamu? Tewali nnyo. Sirowooza nina kulowooza bulowooza ndabe ki ekinyiiziza naye nze ennaku zino ndi focused nnyo ku bintu obuteeteeka si focusinga ku negativity oba byo biki ebinyiiza mbutuufu nina kukirowoozaako naye sinza kugaa nti kino kyekinyiiza kuba nfa ku bintu biri positive. Mbadde nfa ku bintu biri positive. Kye nasalawo omutima gwange nti kati njala kufa ku bintu biri positive bintwala mu maaso. Okay. Wasinzira ku ki ku bigambo byonna bye wateeka mu luyimba lwa jjajja? Nasinzira ku natunula nali nyimbyeko ku nnyimba z'abakadde nga nyimbira abakadde naye nga kyetuyimba nti tetubafaako tubasuulirira bwe wabaawo ekintu kyonna omukadde abanga talina mugaso tebamufaako naluyimbako titubafeeko tuba involving mu bintu bye tukola naye ate nenzijukira nti tuyimba tuwaana bamaama bataata baani babaami naye netwerabira bajjajja kati netwerabira ebintu bye batukolera eno fenna ndowooza bangi nnyo abakiyitamu nti jjajjaawo. Waliwo abaana abazaala nga batototo oba abawala nga kale nga batoto nga si bato nnyo naye ate nga si bakulu ekimala okulabirira abaana bakyasoma. Abamu bayinza okuba bagobeddwa mu bufumbo oba bubalemye ne badda abaana ne batwala wa jjajja. Abamu bakola nga tebalina budde bulabirira abaana abo basindika wa jjajja ku holiday. Bajjajja bangi nnyo bambi nga bo tebalina pulaani tebalinayo pulaani yagenda masanyu ng'olwaliro bwe tugenda okusanyuka ye nga pulaani ze buli lunaku kukeera agenda kulima kukomawo kulabirira bazzukulu kwebaka enkya kuddamu kyekimu kubalukira mikeeka kukabibo koga generally kwebaza bajjajja nga neebalizaamu abange nze be nakula nabo bemmanyi nga kwegamba naye nga kikwata bajjajja abaana bonna abayiseeko mikono gy'abajjajja baabwe beeraba mu luyimba olwo. So nali ekigendererwa kyali kyakwebaza bwebazi bajjajja tetubasiima kimala. Waliwo ekintu kye mbuusiza amaaso nga twogera ku bye tugenda okwogerako. Ennaku zino oli under Swangs Avenue? Siri bamanaginga bookings. Siri muyimbi wa Swangs Avenue naye bw'oba oyagala kumbookinga and all. Yes. Oludde ebbanga lino nnaku zino tuwadde obudde bungi mu Uganda era senga tetulaba nti n'abaana oli nabo twandisaze omugambo nga munene. Mbawadde budde ki? Ebbanga ddene kubanga like oba event yo weyaggwa n'omala n'okomawo n'omaliriza waliwo bye wali omaliriza bwe byaggwa n'olwawo paka kati okyaliwo last year. Gw'otegedde otyo oteeba olowolereza toteeba wandimbuuziza bubuuzi nakomawo wano nga lumujja December kubeerawo mu nnaku ennaku enkulu era December navaawo dda. Nakusangako ndowooza badde ng'ogendanga bodda. Ziriwa ze wansanga? Waliwo wayimba bamunonevyo nakomawo mu October for a few days. October nenzirayo bwe ntyo bwe nkola kwegamba. Kati bino bakumyewo mu December abaana abaleseeyo bali naawe? Nedda kakati holiday
ninako time gyembeera nabo ne time endala ne taata waabwe kakati time yakuddamu kusoma so tebaddamu ate nga gundi nga abawana bagenda okuddamu mu Feb obatandikira mu January ng'atandise era nange ndi mu lugendo. Wawulira otya ng'olina abaana abo wano nga mwogera oluganda olumenye for social media ne mugisenseko? Nawulira ntya tebalwogerera wano olwolaba twali tetulina wano naye bwe babeera wano bayiga buli kintu. Of course abaana bange mmala ku negotiatinga nabo okuteekayo first of all byemba ntimbyeyo naye bayiga naye ekizibu ekibalwisa okuba nti tebalwiga bulungi ndi bwogu alwogera mu France nabo kati nezanga sina kyakwogera sobola kubeera nga njogera nzekka era nange nezanga njogera Lufalansa oba na Luzungu kati tuba tetuyiga mangu naye ng'ate at least bamanyi Oluzungu kuba Oluzungu ffenna ne Uganda tulwogera. So for me that's very important nti basooka okuyiga Oluzungu kuba ne bw'anaasanga ani mu ggulu ne bw'anaagenda Arua ne bw'anaagenda Kisoro Oluzungu buli omu alwogera. Then bamanyi history wa Uganda naddala Buganda gyenva bamumanyi bulungi nnyo. Ekyoluganda kijja kujja mpola mpola naye nange kati nnyumirwa nga ndaba agezaako nga ayogedde byayogedde n'agezaako n'aconstructinga kyendowooza nti tunaasekera wamu nga nkiteekayo ko nga mubuuza nkiteekeyo naye tulwana. Baagala nnyo social media oba nedda tebaagalirako ddala. Ki ekibagana okubeera ku social media like nga bwoba obalaba? Anti bantu bakulu bamanyi ebibi ebigirimu n'ebirungi ebigirimu ate tetufaanagana buli omu alina kyaginoonyaako. Waliwo abaagala okwetimba oba batimbayo waliwo n'abataagala naye abaana abasinga ab'emyaka egyo omu mukulu ddala agenda kweza 23 so omusajja mukulu ali ebyo si byaliko alina emirimu gye egy'obuvunaanyizibwa naki talina budde bubeerako ebyo nti oba mutimbeyo ate era sisobola kubanga alina yeesalirawo kikyagala okuteekayo. Omulala agenda ali 17 kati oyo ye naye yeetunu ajja kulondawo kyayagala oba sinze muteekerayo yetayagala kubaako so obulamu bwabwe tebuli okwo balina ebyokukola. N'abaana abalala bonna abenkana awo ndowooza bangi abazadde baabwe si be bakwata ne basuulayo kino ne basuulayo kiri ndowooza nti nabo bagaba abazadde baabwe kyekimu nti nedda toteekayo oba kandabe ki kyogenda okuteekayo kuba nabo kati at 17 he's an adult mukulu amanyi ki kyatayagala kutimba oba kwetimbira ddala oba nekyayagala. So on that beesalirawo era nteekayo katono nnyo nga tumaze kyogerako nti nkiteekeyo oba akageri kogambye nti n'oluusi osooka babuuza oba okiteekayo oba tokiteekayo olina engeri gy'otutiizingamu on social media n'oteekayo ebifaananyi ng'olina taata waabwe comment section ogiyitamuko? Siteekangayo nga ndi ne taata waabwe. Ani oyo? Mwami wange. Ne tugamba bagenda kudamba mukuba embaga. Nti ki? Bagenda kudamba mukuba embaga. Ffe amanyi twagala nnyo social comment section yawo. Nolaba nokyayogera nolikyayogera tetula commentinga. Obulamu bwange tebuli nnyo ku ebyo. Awo simanyi kye mubeerako but I really honestly tebuli ku ebyo. Nteekayo oba ntaddeyo n'omwami wange and that's it. Ebisigadde bye mulowooza it's up to you. Mulowooze. Tulina omuzungu gwe tukulaba naye kati eyo emboozi gwe mbagambye mba ntaddeyo mwami wange tewali kirala kyenyongerako. Waddamu n'ogwa mu mukwano maama nti mubadde mumanyi mulala mumanyaane mubadde mumanyaane oyo mwami wo anti mubadde mumanyaani gwogamba ate mulala mubadde mumanyaane. Watuwa Timeless concert and you left everyone yearning for more. Are we going to see you doing this again oba kuba abantu bagamba nti music watakutika era ekivulu kyali kyamaanyi nnyo? Ekivulu kyali kyamaanyi nnyo. Mbeebaza bannange mwenna bonna abaaliyo simanyi muba mwaliyo mbeebaza naye ebivulu tomala gabikola bwotyo tebikoleka kye kisooka obukulu ate abantu balina okumala okukubaamu ennyonta n'olyoka oteekayo ekirala. Naye nga of course nkirowoozaako sinaba kunnyuka wadde n'akamu era byonna byenkola oba omwaka guno bijja ku leading up to a big concert. Are you planning on oba olina omwana gw'otendekayo oba muyimbi yenna ayinza okuba nga atambulira mu bigere ebyo? It's not up to me okutendeka omuntu omulala. Oba kale eri abakwebuuzaako maybe abandagadde basobola okuneebuuzaako ago amagezi genina kyensobola okubaddamu nkibaddamu naye siriawo nti ate ntendeka omuntu ananzirira mu bigere. People are talented
ajja yajja ayimba yayimba bw'oli wajja ne talent ye ng'ayimba tewali bw'ate onanzirire mu bigere how I mean there is space for everybody sinze gwe baateekawo nti gwe no abaana bayimba era oli bw'abazze ne talent nga tuwuliriza nga tu appreciatinga. Tulina ka video ke twalabako ng'oli ne Tracy Melon era mwali wane eno ku comedy store mabegako. Yes, Tracy Melon omuyimbi waffe. Yes. Like netulowooza oba mulinga bali related okusinziira ku ddoboozi engeri gyayimbamu obulungi atasinkanye gwe ne tusalawo kaawo ku kigambo. Netwebuuza oba muli related oba ki? I know her and she's a good artist. I've met her on a few occasions, but that's all. I wish you a very happy, a very fruitful new year.